Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisaate n'abooluganda Katonda yekka yasobola okubakomya ate kyo ekibinja ky'abalamazi abavudde ejjinja ku nkyalero basimbudde okuva emukono we baasuze entambula esanyaladde nga batambula wakati mu byokwerinda eby'amaanyi nga abasirikale bawaliziddwa okusiba emmotoka okumala ekiseera ekigere. Ku ssaawa 12 ez'okumakya abalamazi abavudde mu ssaza ly'Ejjinja era nga be bagenda okukulemberamu ebikujjuko by'abajulizi e Namugongo basimbudde okuva emukono we basuze nga batambulidde mu bibinja. Poliisi n'amagye babawadde obukuumi era nga bayimiriza mmotoka okubasobozesa okutambula obulungi. Bakira batambula wakati mu kuyimba ennyimba ezitendereza omutonzi n'okubazaamu amaanyi. Abamu basazeewo okugyamu engatto ne batambuza ebigere. Bano beegatiddwako abalamazi okuva mu buvanjuba bw'eggwanga era abakulembeddemu ebikujjuko by'abalamazi mu bakristaayo ng'entambula esanyaladde olw'obungi bwabwe. Bayitidde Kigunga ne bakyamira esseeta nga bawumuliddeko ku ssomero lya Mount Elijah Junior School bwe bamaze essaawa 2 nga balinda omusumba waabwe Right Reverend Charles Martin Wamika. Bafaaza abakulembedde abantu bano okuli John Baptist Mukwaya ne Paul Okero boogedde ku nteekateeka nga bwe ziyimiridde. Okukola omukolo kirirede tulinze olunaku lukolo nga 3 tutandika omukolo onakulutuna abantu mu nsi yonna bakungana Namugongo okwidukira abantu abafiira okwikiza Kaisi. Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala ng'atambudde n'abalamazi bano ategeezezza nti beeteeseteese bulungi. Tweteeseteese era twagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga n'abantu bonna. Abantu batuwadde ensimbi nnyingi nnyo, pulezidenti yatuwadde obuwumbi 2 tubulira ku akawunti yaffe Batuuse. Amakolero mangi gatuwadde mangi nnyo gatuwadde abantu bakinoomu ku parishes bonna batuwadde ssente. Omusumba wa Mika Batuuse ayaniriziddwa mu Ssanyu era n'abakulembera okugenda e Namugongo wakati mu bbandi okuyimba okusaba n'okwegayirira. Bayitidde Bukedde Road, Misindye, Goma, Sonde ne batuuka e Namugongo era nga batuukiddeyo mu maanyi. Abakristaayo waba beeyawuliddeko abasirikale babayimirizza okumala ekiseera. Abantu n'ebitongole bawadde abalamazi ebyokunywa n'okulya. Bishop Bwogeregesa omulabirizi wa Bukedde ayogedde ku nteekateeka nga bwe ziyimiridde mu bakristaayo era nti abalamazi bangi beeyongedde okutuuka. Njagala kubategeeza n'essanyu lingi nti bonna baatuuse era agenda okukulembera okusaba kuno omulabizi w'ekkumi ankubidde n'agamba nti batandise okuwawula amaloboozi. Ono yeebazizza gavumenti olw'obuwagizi bwe bawadde kyokka nti bakyabuzaayo omutemwa gw'ensimbi okumaliriza obulungi enteekateeka. Abanaffe abatuwadde sente tukyazeetaaga naye mwebale ebitongole bituwadde sente ne gavumenti yasuubizizza okutuwa sente tulowooza nti ebintu bijja kutambula bulungi. Omulamuzi eyawummula James Ogola akwasaganya ebyamawulire asiimye abalina bye batodde okulaba ng'omukolo gugenda mu maaso. We are going to have a lot of singing here. We have organized a choir, a mammoth choir, 400 people strong. That's 10,000 from each diocese. A lot of excitement. People are so